wansi okukyalira ku bantu baffe abakolera emirimu gyabwe eno Kaleerwe tubenga tunyumya mukono babeera n'ensonga zaabwe nnyingi ez'okubeera nga boogera ate tubeeranga n'emiramu egy'enjawulo kwe tuba tutambulira era ne tufuna ebirowoozo bingi okuva mu bantu ab'enjawulo. Olwaleero tambula naffe tubenga tuwulira abantu b'omu kitundu kino ekya Kaleerwe ensonga nnyingi ze tulina okubeera nga tunyumyamuko nazo, so tugenda kubeera nga tubengeejinga mpolampola bwe tutyo tubenga tweyongerayo. Waliwo abakyala wano bali mu kutunda miwogo mirungi, bali mu kweyagala bweyagazi nnyo. Bw'osuza otya, wasiibye otya, oli otya? Ndaba oli mu kulya ku kikajjo, okedde kulya kikajjo, wasuzeewa? Waka? Wasuze onywa biki okuba nti okeeredde ku kikajjo, olina ku kahang'ovwa? Siina nze ndi Ajati. Oli Ajati? Amanya gaffe? Manya gange nze Joweria Nakazibwe. Joweria Nakazibwe eyeddira ennyonyi ennyange Nakinsigo. Nakinsigo oba Nnyange? Nyange. Nyange. Okay. Joweria oyinayo ku baana? Nina abaana. Balinga bameka? Nina abaana bana. Bana. Abaana bano bayambyeko okuzuula ebitone byabwe ate n'okubikulaakulanya oba buli omu omuleka ne yeefaako bibye? Abaana tubayamba obbazirwa naye era kale ebitone by'abaana bisinga kuva ku masomero kuba obudde bw'amasomero bwe balina obungi okusinga obwaffe ewaka. Kati gwe abaana boyina balina bitone ki? Abaana abange abamu basamba emipiira, omuwala ali omu, kale era omwana kati ng'omuzadde omulaba ky'anaabeera kuba omba waka ng'omwana omulaba ky'anaabeera naye abasomesa batuyambako okutuusa ebitone byabwe nga bo kuba ebbanga lye babeera nalyo lyeddene okusinga eryaffe ababazaala. Bwe mbadde naakatuuka wano olina ebigambo by'oyogedde njagala obiddemu ku kamera. Biddemu. Ebigambo byenjogedde nti nkulabyeko bulijjo nkulaba ku TV nga ndi ewaka nga nkulaba. Bulutuwe mulutuwe eyo bulijjo ndaba ku sipaaka. Okay, kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpolampola nga tukyanyumyamu n'abantu eno Kaleerwe wansi ku nsonga z'ebitone mu baana. Madamu oli bulungi? Wasuze otya? Jebale. Nakati gana amatooke g'opanze gammeka buli mulengo? Omulengo kuba gwa 2. Biri zokka? Waleetedde bantu mmere buli omu alya oba amatooke ge mangi? Amatooke si mangi naye ate n'abagula batono. N'abagula batono. Kyova oteekawo bangi kasenda baguzi? Bagule. Amannya gaffe? Amannya gange nze wa Maria Judith. Oyinayo ku baana ewaka eyo? Omwana gyali ali omu. Ali omu? Ekitone ky'omwana oyo okimanyi kyalina? Ekitone kyalina kyakuzina. Mazina dansa. Kati gwe ng'omuzadde omuyambye etya okulaba nga ayongera ekitone kyakitwalira ddala mu maaso kikulaakulanya okuva ku level kwali okukyongera ku level endala? Nze okukyongerako sandiganye naye ate obusobozi. Obusobozi okwata akatono k'olina n'oba ng'ogiraagira tolina ky'omuyambako yadde? Nze kyenandimuyambyeko mpozi nga nfunye basaponsa ne bamusitula kubanga olaba era n'obummere bw'entunda. Tebusobola kusasula nnyumba, kuweerera, ate n'ekirala ne kijjawo. Kakati g'amazina gazina abaziniramu awo waka mu ddiiro nga mutudde oba ayina gy'agazinira n'agenda ng'agakolamu ne ssente? Kati olaba ne ku ssomero bazina naye ate tekiyamba kyetaaga ne bw'aba nga mu holiday ayina gye bamutendekera ng'abeera akola ki nga agenda yeeyongerako. Yetaagamu akasente. Kale tweyanze ye omukyala agamba omwana we dansa naye yeetaagamu support ey'ekika ekya waggulu okumuyambako n'abanga agiraagira. Anku osuze otya? Oli bulungi? Jebale. Bitambula bitya? Kaakati ndaba opakira ebintu bingi ku byonna otunda ki? Tunda bino bya customer. Ebino bya customer amaze okubigula ogenda? Abitwala. Okoze ssente ku myaka emito ogaggawadde? Nja kuloga. Nja kuloga. Watandikiramu eyo speed oba omaze okuloga. Amanya gaffe? Mulondoddeewo oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi. Ogiraba? Olw'olumu. Okay, bitambula bitya wano? Mpola kulemerako. Akasente mukakoze? Nojja kuloga ne gavumenti yange. Otandika otutwalamu eyo speed sente za mpola zofunyeeko zote. Oyinayo ku baana mulondo? Ninayo. Omwana oyo omanye ekitone kyalina? Akyali muto wa myaka 2. Wa myaka 2?
ku myaka ebiri omwana aba atandise okulaga byayagala okubeera mu bitone okuyimba kuba ayagala nnyo ebyennyimba ayagala nnyo omuziki. Okay, kati mu direction yeyo otandise okubeera ng'omuvugirayo? Sinnaba. Onnaba okyamulinza yeeyongera okulaakulamu asalewo butere mu ssomero abugumemuko ebyo jjajja okusalirawo naawe era oba otandise okulaba ekiddako. naye olowooza abazadde baali badde bakola kyenkana ky'okusapootinga talents z'abaana baabwe n'okubayambako okuzuula ebitone? Bandikoze nakinene kuba zisinga n'ebitabo. Kuba bangi abafunye mu talent nga tebayiseeko mu bitabo n'ebitabo bye bakuliriza ennyo. Obanga ebitabo babisudde ebbali ne badda eno ne bakuba omuziki. Oyinza obutabisuula naye nga ne wali oteekawo amaanyi mangi. Tweyanzege anko mulondoddewo ye agamba abazadde omwana asobola okusakisidinga yadde ebitabo asomye naye n'abiteeka n'ebbali n'aba nga yeeyongerayo na talenti ye mpolampola. Ajati oli bulungi nnyabo? Ajati ng'odduka emisinde. Salaamu alaikum. Oli bulungi? Ajati toli bulungi olimba. Kale kandabe ku bantu bange abali eno mu nkoko nabo bambuuzeeko mpolampola. Maama wasuze otya? Oli awo omuwagizi wa Arsenal the Gunners. Era kulwo tugenda tutwala ekikopo ebyaddala. Mwakimaze dda? Twakimaze dda. Ekyogamba kati bano abalala basamba bwerere ku kusamba. Era abo bali ku byabwe. Amannya ga? Nalwanga Caroline. Jibali. Bitambula bitya? Bebityo. Otunda nkoko? Nze ntunda bummonde. Otunda kammonde. Kati ensawo ya mmeka? Ensawo empanvu ya mitwalo 25. Kale ate ennyimpi? Kisinziira. Ennyimpi obwa Kenya wa mitwalo 14. Ne 17. Ati waliwo zino ensawo zaffe eza singo. Buno obummonde obwaffe wano mulimu kano akasawo akatini ka mitwalo 24. Wabeerawo n'ensawo ennene ya mitwalo 3. Kagaabe ya 3. 5. Naye museera nnyo nammwe mulimba tetulye kamonde. Tetuseera emwe mwalonda obubi. Twagateekako Bob Wine ebintu byonna nabitereeze. Tubeera nga tuli fiti ng'era ebintu biri wansi. Kati twazizaako omusajja era ebintu biri waggulu. Oshegera kati naffe tetulina kyakukola ebintu biri waggulu. Nammwe kamutuseere. Si ffe twagala obbaseera. Naye embeera yetunyigiriza. Yetunyigiriza. Kakati Karo oyinayo ku baana? Ninayo abaana bange 3 naye embeera mbi. Abaana abo balina ebitone ebyo ebyenjawulo bye balinaawo batonna babbizuula. Omwalina ekitone musambi wa mupiira. Musambi wa mupiira? Kiki okoze nga Karo okulaba ng'osapootinga talenti ye ey'okusamba omupiira omwana? Anti era ndi wano eno ndi mu kunoonya banaamunnyambako. Kubanga nze seesobola. Naawe weeremeredde? Ne tata w'abaana yandeka. Yalagawa? Yagenda. Yamalayo? N'afunayo akatoototo. Nga gwe okaddiye? Kati nze ndi wano ndi bonabona n'abaana. Kyobalaba nkeera n'entuuda buno. Netuuda buno obummonde bw'e Uganda. N'obummonde tebuliimu ssente. Mbonabona bubonyibonyi. Omusajja akuleka? Omusajja yansula mu nnyumba. Omusajja alimba yaani mwogere erinnya akomewo? Ye Nsubu Gassani. Nsubu Gassani owewa? Kalerwe. Ekitegeeza ali wano kumpi. Ali wano kumpi. Oba y'oyo ali awo? Ono muganda wange. Mbadde mmanyi y'oyo ali awo. Si ono. Ate era n'alibadde mu kugamba yuno. Kale tweyanzege. Ne muganda wo naye ngende kantuuke agira ambuuzeeko wano. Tujja kunyumyamu nga bw'okola. Kandabe eno kuba enkoko. Ajati salaamu alaikum. Oli bulungi? Anko, ogamba otya? Jebale. Enkoko ndaba nene bulungi ya mmeka eyo? Ebiri kitundu. Kakati oyinamu 2 kitundu zokka oba oyina 2 kitundu n'ebbeeyi eyeeyongerayo? 3. 2 kitundu n'ena. N'eyenamu eri? Seggwanga eri ekookolima ekiro? Amanya gafa? Abudalla Bwanika. Omulangira Abudalla Bwanika. Bwanga. Okay. Abudalla oyinayo ku baana? Asagala. Tonnazaala? Lwaki? Kati gwe tobiraba. Temwagala kuzaala balonzi Abudalla? Mitwalo nkaaga gy'ogenda osomeseza omwana. Efiizi wa bbeeyi mwogereku. Sobola kuzaala kati. Kanirindeko wanakkamu mitwalo 2 nja kuzaala. Awo oli mutuufu Abudalla. Kaakati
abaana tulaba nti bakula n'ebitone ebyenjawulo naye abazadde abamu ne batabayamba. Olowooza abazadde baali badde bakola kyenkana ki okulaba nga bayamba ebitone by'abaana? Anti n'abazadde era tojja banenya kubeera ne gavumenti tebafuddeeko ng'abazadde kuba terawo kye bandigyemu ssente kuyamba abaana baabwe. Gavumenti efudde ku bazadde, abazadde okufa ku baana mu bitone. Abazadde banaafa ku baana nga ne gavumenti nabo tebafuddeeko. Okay. Kale tweyanzege Uncle Abdallah Bwanga ye bw'ati bw'agamba nti gavumenti nayo esooka efe ku bazadde babenga beeyongerayo mpolampola. Bamami bange baba neeno leero nabo mbasazeeko tunyumyemu. Ajati, salamu alaikum. Oli bulungi Ajati? Gyebale. Webale kuliisa ggwanga, okimanyi gwaliisa Kampala yenna? Allahumma amin. Mbadde manyi tokimanyi ogenda kuwakana kuba abantu bonna bakeera wano kugula mmere ewuwo. Kati eyo ya mmeka buli mulengo? Wa bbiri. Zokka bwe ziti? Zokka. Oba emmere nnyingi. Bwetyo. Ewaffe eri batunda eminwe 210. Abo bababba. Tegeeza Ajati nsenguke. Sengukodde Kaleerwe. Ajati munfunire wano ennyumba mu katale mu nnyini. Ate mu katale mubeeramu ennyumba. Munfunire akafo w'ensula mu katale mu nnyini. Mu katale mubeeramu midaala. Amanya gafa Ajati? Nze Farida Zizinga. Farida Zizinga, oli butereevu ku Spark TV. Oyinayo ku bato ewaka eyo? Bali bangi. Abato abo omanye ebitone byabwe nga bwe babirina? Ekitone kya kuyimba, kuzina. Okoze ekyokubeera ng'olaba nti obayambako okuva ku level kwe bali mu kuyimbira okweyongerayo kubafuuke ab'amaanyi mu bitone byabwe? Obusobozi sibulina. Tobulina obusobozi? Farida, ng'okeera wano n'otunda akamere wakoze dda wakatunda amatooke enkota nkaaga? Wazirabyeko. Bangambye wali wansi wakatunda enkota nkaaga? Nakatuuka. Wakatuuka. Abaana bayambeko ku bitone byabwe. Ebitone okimanyi nti birimu ssente? Bitone mbyagala naye munnaayo obusobozi butono, ennaku zino embeera mbi. Embeera si nnungi. Okay. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpolampola nga tukyanyumyamuko n'abantu baffe eno mu katale mu Kaleerwe. Abantu bakyaliyo bangi eno bali mu kukola mirimu gyabwe. Sebo ogamba otya? Gyebale. Kaakati ozze kugula ku kamonde oba gwakatunda? Nze gula bumonde. Ozze kugula kamonde, famire eri kamonde leero. Awateekaawo. Kateekaawo? Vaawo. Amanyi? Nze Kasule Peter. Kasule Peter. Kasule Peter oyinayo ku baana ewaka eyo? Nayo omu. Omwana alina kitone ki? Ekitone muto tannafuna kitone. Tannafuna? Ayinza okuba alina just nga gwe atannakizuula. Kyakukaaba. Kaakati ayinza okubeera omukaabi w'essaza. Nga nakyo kyekitone kyalina. Sisuubira. Kati omwana ono wanaaba alina ekitone kyonna ky'omuzuddemu, onaamuyamba otya okulaba nti atuuka nayakikulaakulanya kutuuka kukifunamu ssente? Ekitone kyenjagala, njagala asamba omupiira. Era ndi lwedde omubeereramu mu buli kyetaagisa. Okay, tweyanze ka tweyongereyo wano mpolampola tube nga ate tugira. Mwe bamadamu nga muyina ennyaanya ennungi. Kansooke ntuule ne wano. Sirabanga ku nnyaanya enyiriranga eno. Nyabugyebali. Okimanyi ennyaanya zino zinyiriranga ggwe? Ebyaddala. Kale gwe ozisingako katono. Naye nga naawe nazo nga bwe zinyirira naawe bw'onyirira. Kaakati bwe mba njagala ennyaanya zino okuzigula zonna nzitwale, naawe nkutwalirako? Nedda ssebo. Nze tosobola kungeraageranya n'ennyaanya ebyaddala. Anti mu ngeri y'okunyirira kyeŋŋambye si mu valiyu. Mu valiyu oli w'amaanyi nnyo. Amanya gaffe? Amaanyi nze Nyakato Provia. Nyakato Province. Provia. Bitambula bitya? Biri awo bwe bito byebito si bye birungi ennyo. Ate era si bibi nnyo. Kati awo tugamba ekitiibwa kidde eri Mukama. Eri Katonda. Osaba? Nsaba. Nyakato oyinayo ku baana ewaka eyo? Mbalina. Okimanyi ebitone birimu ssente empya n'enkadde? Ebiki? Ebitone. Ebitone nga ki? Talent. Kuyimba, kuzina, kudduka, kukuba bikonde, kusamba mupiira. Okimanyi birimu ssente nnyingi? Mulimu sinzira nti gwe talent yo gy'oba nayo. Kati abaana ewaka balina talent. Omulenzi asamba mupiira.
ayina emyaka emeka 7. omuyambi otya okulaba nti ekitone kyakituukiriza ne kyambuka waggulu eri n'akifunamu ssente? Anti omwana otuula naye n'omubuuza kikyowuli oyagala mu bulamu bwe okola, omwana n'akugamba nze mami njagala samba mupiira oba kuyimba, kitegeera? Kati omwana owange yagamba dadi we nti ayagala samba mupiira. Then ku ssomero n'abuuza biki ebyetaagisibwa, then n'asasula ssente ne bamuteeka mu soccer academy y'essomero, kati babeera bamutraininga. So kitegeeza omwana mumuwadde support? Yeah. Omwana olina omusapootinga. Kati baliyo bameka? Bali babiri. Awo olimba naawe ozadde mpola yongera ku baana ggwe. Kwena embeera alagazaala bwotyo. Muzaala mwerekeramu? Omwana olina okuzaala ng'abaana at least omwana nga kyaba akusaba osobola okimutuusaako, si kuzaala bangi nga tosobola. Otandika okusaba obuyambi, kukaaba simanyi sikyasobola. Abakazi era bawa omulanga guno temala gazaalazaala, zaala omwana ng'omanyi omusajja ne waba alemereddwa naawe ng'omukyala osobola kulabirira abaana okubabeereramu. Okay, kale tweyanzegeye mukyala Nyakato ye bw'atyo bw'agambye. Madamu ogamba otya? Gw'otunda ki? Nze ntunda bumondi n'ennyaanya. Bumonde na nnyanya. Kati buno buva buno bwe buve 40? Buno buva Kenya. Lwaki mu bujja Kenya? Anti Uganda tekyalina emmere. Mu Uganda tetukyalina bumonde. Emmere ntono. Kenya yetuliisa ennyaanya yetuliisa ne obumonde. Ate juzi nabadde Kenya nga baŋŋamba nabo emmere e Uganda tuyina emmere nnyingi okusinga ab'e Kenya. Tetuyina. Kenya, nnyaanya Kenya, bumondi Kenya, watermelon Kenya, ebisinga ebingi biva Kenya. Kandabe kamonde ke Kenya bwe kabeera. Kamonde ke Kenya bannaayi kaakano. Kano si ke Uganda kabe. Kano mbadde nzijeyo katono. Wenojjayo akanene kati ako ke Kenya bulungi, Kenya Plus yeeyo oba Kenya Pro Max. Kali kirasi kale kakola ku chips bulungi tegatwala buto. Amanya yenze muvandimwe. Kono mu Freedom Market Kalerwe. Gwe muvandimwe? Yes. Muvandimwe linnya. Muvandimwe linnya. Muvandimwe wani? Topista. Muvandimwe Topista? Yeah. Okay. Oyinayo ku baana Topista? Abaana ndina n'abalenzi. Nga bameka? Abaana 6. Webala okoze omulimu Topista sooka onkwateko mu bugalo. Okoze omulimu ogwa Haji Nadduli. Nze kyenjagala kwogerako kiri kimu. Bagamba bagenda duwa ssente za gavumenti twongere mu kaputo. Ne tulejeyo esselinga ebipapulo RDC nitutwala ludda wani nga duteekamu ssente zaffe. Kakati nze neebuuza bwe twamala biregistering bagamba tubikomyewo wano, bwe twamala bikomyawo wano owe basindika nti akole ki abikebeakeberemu alabe oba bijuziza bulungi. Banange twamugoba jangu atwale efayiro yaffe wirabe oba eri bulungi. Omukazi nitugamba bo oyagala kasente waki tujja gateekamu naye twongere muki mu kaputo dukulaakulane. Naye mukazi yagaana. Twebuuza ebyabalala nga babitwala ekyaffe ekiri gitya. Omukazi oyo yaani? Simumanyi erinnya naye atambatambulamu. Abeera muno ng'atambula? Atambula naye twebuuza lwaki ekyaffe tajja n'agikolako. Kwegamba ab'obumonde mwenna babagamba mukole association. Twaba obumondi tanabakirabamu tanabagikwatamu tumugwa nga yeebuzaabuza twamugamba ba ayagala n'akasente twesonde dukole ki tumuweeyo ka transport tukigende. Naye mbadde nsaba oba awulira oba akola ki aje naffe adukoleko nk'abalala kubanga twateekamu ssente zaffe. Buli we twagenda twateekamu ssente, buli we twagenda twafiidwa n'okutuula wano dukolerera abaana. Ajja akime fayiro yaffe. Kale kituluma nnyo. Omulanga aguwulidde bulungi era nsuubira nti ajja kubeera nga ajja ate abakolere ku nsonga zammwe mufune akasente kamwogamba otya. Oli bulungi? Gyebali. Kale bwetyo butambudde olwaleero tubadde eno wansi Kalerwe nga tunyumyamuko n'abasuubuzi batunda ebintu eby'enjawulo. Owulidde endowooza zaabwe ku nsonga y'ebitone mu baana obizuula ddi era biki by'osobola okubeera nga okola okulaba nti omwana wo akulaakulanya ekitone kye okukijja ku level eya wansi n'akiteera ddala waggulu sinakindi kutuuka kukifuniramu ddala ssente kubanga tulaba nti ebitone olwaleero bannabitone balyanga balimi
bikulaakulanyanga baddu ne balyanga abaami. Nze Ahmed Wahab ku lwa ttiimu yonna eya Spark ku makya olunaku olwaleero tujja kuddamu okukwatagana olunaku olw'enkya Katonda ng'ayagadde essaawa 12 paka essaawa 3 ez'okumakya. Ku lwa Keifas, ku lwa Milka, ku lwa Betty producer, Madam Harriet, ku lwa Miro the cameraman, ku lwa Philip, ku lwa Tone, mwenna Doreen, mwebale okubeera nga mubadde okusobozesa ensonga eno okuba nga etambula okuweereza abantu baffe. Musibe bulungi, temuva ku Spark TV, mweraba.